Minisita y'eby'ettaka, amayumba n'okuteekerateekera ebibuga Judith Nalule Nabakooba alabudde abeefunyiridde okubba ettaka lya gavumenti mu bitundu gye liri. Abyogeredde Kamukuza mu kibuga ky'e Mbarara bw'abadde akwasa abayo ebyapa ebisobye mu 1000 ebiweereddwa gavumenti okufuna obwannanyini ku ttaka mu nkola emanyiddwa nga Systematic Land Education and Certification SLAC mu bufunze nga biweereddwa abantu mu Mbarara City, Lwampala, Ibanda ne Kiruhura mu nteekateeka evujjirirwa bbanka y'ensi yonna. The ministry, we commit ourselves to always attend and serve the people of this region, because you have supported NRM. Minisita Nabakooba okulabula ababba ettaka kiriridde ssentebe wa disitulikiti y'e Kiruhura Dani Mukago ne mmeeya w'ekibuga ky'e Mbarara Robert Kakyebezi Mugabi okumulopera obubbi bw'ettaka lya gavumenti obukudde ejjembe mu kitundu ekyo. Ensaba gavumenti kiri kimu ntuno ebeerezemu ebyo abantu abalina ebyapa ku mataka ga gavumenti oba babba amataka, ebizimbe, amasomero, ekkanisa abali mu ntobazi tebabawa byapa. Ate kino kye tugenda kuteekamu essira tebagenda kufuna byapa. Otawo mu Mbarara City abaho rw'abantu kukyakaba kiri ekyo kyukuze tubanza twayetegereza bakishoma n'okushobora n'obumanyi bamanya people know that's why. Minisita ategeeza nti abaasaba okuweebwa ebyapa basoba mu mitwalo 3 kyokka nga mu mutendera ogusoose basobodde okugabako ebyapa 1597 ng'ebirala bikyateekebwateekebwa nga bw'alambulula. Don't relax. Mobilize the beneficiaries to pay the 70,000. That is URA fees. Only that. It is what is required from them. Once that money is paid, then the process will be complete. Akwasizza abantu ebyapa byabwe ku mukolo ogubadde mu lujja lwa woofiisi z'eby'ettaka n'awabula abeewola ensimbi mu bbanka bulijjo okwetegereza nga tebannasa mikono ku biwandiiko. Tuganya oyinza okuba looni eyo ogyagala owulira ensimbi ozaagala naye sooka weetegereza ebintu bye muteekako emikono. Ojja kuteeka omukono ku kintu nga ttaka lyo, famire yo, abaana bo, obugagga bwo by'owaddeyo. And we see that we cover everybody. Kunchibasika ihangari kagenda mpora nkoko tutandikire konka abantu bona bakakwa program eje ya SLAC. I'm here with this gentleman. Nyoti kuchibasa. Nyokanchugambi, nyotataka finance jakataka kanje nekache ekaka amale tindukiza kwibita kali ya government. I'm not ready at all and I'm not ready to. So I think what the government can do is to bring a surveyor to open boundaries for block 53. Abafunye ebyapa bagenze basanyufu n'okutendereza gavumenti. Ali Waswa yakusakidde eggulire no ku lwa Bukedde TV.